abakola emirimu egy'enjawulo bakungaanidde ku seminaali y'Egaba okwetaba mu lukuŋŋaana lwabwe olubeerawo buli mwaka. Olukuŋŋaana luno luguddwawo omusumba w'essaza ly'Ekereziya erya Kasana Luweero Pawulo Semwogerere ng'ono akubiriza abakozi bano okugezaako ebyobufuzi. Twetaaga abakulembeze abalungi abategedde Katonda, tutugamba nti tunaakulemberwa nga bakulembera abatamanyi Katonda. Ffe ng'Abakristo tuteekwa naffe okwenyigira mu bukulembeze buno okubeera nga tukulembera ensi ya Katonda, tugikulembera bulungi Katonda bala tugikulembera. Ssentebe w'abakozi bano era nga yakulira eddwaliro ly'e Lubaga, Dr. Andrew Sekitoleko atubulidde ensonga ebakuŋŋaanyizza. So olukuŋŋaana luno olwaleero lutuyamba okweteeka oba okwebuulirira engeri gye tunaayongera okusomesebwamu ffe ng'Abakatoliki. Tulowooza nti tuyinza okukolawo courses entonotono oba ennyimpi ng'oli ajja n'agikola n'agenda, oba ku kyaki tusobola okukolawo kyo nga Bible study muziwulira n'okolawo ng'ekibiina nga buli Lwakutaano tulina kye tusomako. Twagala okwebuulira ku bintu nga bino olwaleero tulabe bwe tunaatambuza ekibiina kyaffe nga tudda mu maaso. Ebyo ngo bitadde ku bbali omusumba w'essaza ly'Ekereziya erya Lugazi Christopher Kakooza naye asabye abantu abalina ebisaanyizo okwesimbawo basobole okuweereza. Some people go through school without serving at all. Academic. When will you serve others? When it comes to elect the members of parliament, they even don't come. Bino Bishop Kakooza abegedde ku ssomero Mount St. Henry's High School Mukono. Essomero lino libadde lijaguza emyaka 10 mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Ku mukolo guno abayizi abawangula obukulembeze bakubiddeko ebirayiro byabwe. Wano Bishop Kakooza walabulidde abavubuka obutono na biseera byabwe wabula buli kimu bakikole mu biseera nga beetegekera obukadde. Ebiseera omuntu wabeera omuvubuka ebiseera ebisingayo okubeera eby'omuwendo eri omuntu yenna kubanga abeera w'amaanyi, buli omu amwettanira, asobola okukola kimu, asobola okukola kiri. Ono oluvannyuma agenze n'aggulawo empuku ya Bikira Mariya ku ssomero lino. Wabula omu ku batandisi b'essomero lino mukyala Jack Kasozi alaze obwennyamivu olw'abazadde batafiisiza abaana baabwe kadde ne babalekera abasomesa era ne yeebaza ebitongole nga Kabaka Education Fund ekibayambye okulira abaana ba Uganda. Abaana baffe beetaaga obudde bw'abazadde. Abazadde balowooza nti omwana watuuka mu sekendula baakuze, nedda baaba. Omwana asigala akyetaaga okubuulirirwa, omwana asigala yeetaaga okubudaabudibwa. Oluvannyuma abayizi basanyusizza abazadde nga bayita mu kuyimba n'okuzannya katemba. Posiano Mukibi ne Moses Serumaga, BBS Agesibika.